Georgia was part of Russia, of Soviet Union. They have in the past suffered an attack from Russia. They are seeing their close neighbors being destroyed by Russia. In a few words, I will say that we are expecting a leader who will not be silent when a nation is attacked and you are chairman of the non-aligned movement and you keep quiet. Then we say there is something missing. We think, had it been our Mpuuga as the president, she wouldn't have left words and said against Russia's invasion and destroying life in that place. Can we say we have a problem with our president and the government about what is our foreign affairs policy? In the neighborhood, you get somebody arrested with a gun, which gun those guys in Kenya have not really put him before court to say, yeah, this man is been arrested with a gun, and you come back here and say, well, we are trying this man in Uganda without an expatriation procedure being undertaken. We are very ashamed. We are very ashamed, to say the least. Banange, njagala okwogera ekintu kimu kyamutawulidde mu Luganda nti enkola ya gavumenti yaffe ya foreign affairs eriruddawa yeebweru eriruddawa n'oleka eggwanga Russia nerirwana akasa akatono neritandika okukuba buli muntu yenna neritandika okutta buli mwana natandika okudduka abantu bonna ne bava mu mayumba gaabwe nga tebalina ekyo bamukoze ng'ate gwe chairman wa non-aligned movement n'obulwako kyoyogera nga tuswadde. Nsaba abaana abavubuka mwenna mukitegeere, njogeddeko ne ku nti ekirala mubadde muwulira ebadde mu nsi wano mu Africa ng'abantu bagamba nti waliiwo democracy naye waliwo omukyalo mu Senegal avuddeyo naga no, we must have democracy in our country. Olunaku lwajjo omukyalo omu gwe bayita Solomon, president w'eggwanga erya Georgia, yagambye nti okulonda kuddibwemu kubanga Russia ayingira mu kulonda kwaffe n'akwonoona. Kasookedde ebbeeni aba buyinza mu Uganda muno tufunangamu elections ntuufu mu 1962 Kabaka yekane UPC baagaana Abaganda okwefunira eddembe lyabwe okulonda abantu bagenda mu parliament ne batwala abantu ab'ekibogwe, era y'ensonga lwaki eggwanga lino muliri mu buzibu obwenkalidde wano. N'olwekyo ffe abantu abakadde twakiwulidde nti baleeta omuntu abadde nga Mpuuga ayise mu kabiga, bwe tuwulidde Mmengo, bwe tulabye akutandisa amasomero, afuddeyo n'alwanirira abantu boogera ku skills. Mpuuga yatandika skills emyaka 30 40 emabega. Olwanira gwe bw'oyogera ku skills tuseka musesi ne tugamba nti gwe ozogerako bwogezi, naye Mpuuga yaziteeka mu practice. Ani atamanyi essomero lya Mpuuga ery'amaanyi mu Kampala erisomesa skills? Bw'onooba obutadde mu kifo kya pulezidenti onooba okoze eki? Yatandika wano okusomesa abaana computers
okulipairinga amasimu, okulipairinga. My friend, I'm quite really, I feel really concerned when mugamba nti mulina candidate omulala. Ekigambo kino nkomye, saagala kwemanda lunaku lwenda kulutwala, njagala kuwa Pastor Musitwa tubadde okuva mu 1962 nga tulwanira democracy, muwulire kyagamba. Honorable, I repeat my words when I was praying. Dr. Masaka has been producing leaders of essence, true leaders, and it is only one leader who has changed the government or the polity without struggle. That is that was Ben Chuanka Dalet. And so we are showing you today. We anticipate that you're good seed. We want you to be our leader, to be converted from my leader to our leader. And let me respect my ladies. Let her say a word. God bless you. Thank you very much. On behalf of the elders, we are here to show our support to Honorable Mpuuga. I've had the opportunity to work with Honorable Mpuuga at Mutesa 1 as a counselor, Mutesa 1 Royal University. We were on the council there together. That is, then we have worked together as a young Democrat, and I have been observing him in Parliament. His track record speaks for itself. As a leader from Buganda, he doesn't have, I heard somebody yesterday say, where is his law firm? Where is, and he was saying he should only be a leader in Masaka. I said, no, he has a track record that he can lead this country. Some of us have been fighting for democracy and for good leadership in this country for many, many years, but we have not seen what we fought for. I'm so happy that the people from Wero are here, because a lot of blood was shed in Wero, but what we fought for has not materialized. We are not seeing it. So we are disappointed. For 40 years, we have been waiting for change in leadership to show us what we fought for. A lot of blood, a lot of resources, a lot of everything was put into fighting to straighten out this country. But it has not been materialized. Njagala okwogerako mu Luganda. Nze mbadde tukolagana n'owekitiibwa Mpuuga okumala ebbanga. Twali mu Mutesa 1 Royal University nga tuli bakansala b'olukiiko olufuga University. Yalaga obukulembeze bw'amaanyi nga tuli ffenna. Ate mbaddewo mu DP nga ba UID. Nendaba track record ye. Nze sirina kubuusabuusa ti asobola okulembera eggwanga lino. Ekirala, bannange eggwanga terikolebwa leader omu. Ekigambo ky'Obwakabaka ekitugambibwa nti tuteekwa okuba obumu. Tunaabeera obumu nga tulinayo omuntu omu. Tuteekwa okubumbirira ba leaders be tulina.
so si kubamenyaamenya. Tetusobola kugamba nti abantu bakumpanyiza ssente nga eggwanga lyonna abantu bakumpanyiza ssente okuyitirira obuyitirizi, naye ne mulyoka mudda ku ssente ezayisibwa obutuufu ne mutandika okuyimba munnammwe nga tuli mu lutalo wakati. Bwe tubeera mu lutalo wakati tusaana buli ateekako ettaffaali tumuwagire, so si kutandika kwerondalonda nga tuli mu lutalo wakati. Tusaana tuwagire buli ateekako ettaffaali. N'olwekyo nze mpagira ow'ekitiibwa. Ekirala nga mmaliriza, tusaana tuyige naddala nebaza nnyo bannaffe abavudde e Busoga, abavudde wonna mu Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukulu omu yagambye wano tukulembera olutalo naye ne tuviiramu awo. Tusaana ku luno tukulembera olutalo tutwale obukulembeze bw'eggwanga lino. Omweyogereze takusuuza kayanziko, kubanga mulabye tulina bagamba balina amatu tebawulira, balina amaaso naye tebalaba. Lwaki tetulaba emyaka 4 abakutukulembeddewo bakoze? Oli ne bamutwala n'atwala ssente mu UN, n'atwala ssente za Gavi, n'atwala ssente z'ettemangalo, n'agenda wa ssente empitirivu, naye bali luddawa bakyali mu gavumenti. Lwaki abo tebabagoba? Naye ffe tujja kulaga empisa nga tumaze okuyingira wali, tulyoke tulage obukulembeze obutuufu. Mayengo abatumidde nnyo, kaadi twagifunye kikeerezi ng'aliko entegeka endala, naye mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuyita. Oweekitiibwa Mpuuga oye. Banange bannamasaka mwenna bazze bakulisiza olugendo. Nzayimiridde wano erinnya nze Kizito Gerard Majera. Nze naliwo n'omugenzi Beni Kiwanuka n'entambula naye, ate nga n'atera okufa yajja n'ansiibula. Ebyo nabibuulira bannange babimanyi, era ebintu byeyandekera ku mutima gwange buli kiseera bwe mulowooza amaziga gattulukuka. Naye ate era ne neetaba mu kulonda Pawulo Kawanga Ssemugerere adde mu kifo kya Beni. Ndi omu ku batambula naye okwetoloola Uganda yonna. Byonna Kawanga bye yatuukako mwabiraba, naye ebyo nno nga bikyali awo. Sijja kudda mu bya kulondobereza. Oyo omwana waffe Matiya Mpuuga Nsamba, okutandika kwe n'okumuzimba n'okujja mu kintu kino okulondebwa kulembera MP Masaka, mbadde naye. Era buli lwe mulaba ndaba Beni Kiwanuka. Tubadde tuluvu mwaffe olwokuba titwakkirizaganya n'abo abaagenda embali ne bakola ebyabwe, ne batuyita ebyawutta, ne batuyita biki ne batukayo amaziga. Olumu namugamba oyo nti ng'amaziga gampita mu nyonanga matiguma nansirisa. Mbasaba tunywere Matiya beera mugumu, abakulu nga ffe n'abazzukulu n'abawa tujja kulwana bwezi zengere nga tuyita mu mirembe okukanya n'okulonda kubeere kwa mazima. Era ojja kuwangula emikisa gy'abajjajjaabwe enyogeddeko gibeere naawe. Ezo zitusika butereevu okuleeta ewa mwami Mathias Nsamba okubamu otutambula naye mu nteekateeka eno gy'alimu, era tugenda kutambula eggwanga lyonna ku lw'ensonga eyo. Sigadde Kyaze Kasimu, coordinator ANT Kampala. Kale mwambuke, mujja kulengera bendera, mujja kuzirengera flaga.
My leader, oye! My leader, oye! Oye! Change, oye! Oye! Amanya, nze Zerida Kakai, nga ndi vice chairperson wa bavubuka mu ANT. Nsanyuse nnyo okubeera wano lwa nsonga nti tuli ku mulamwa gwa nkyukakyuka. Enkyukakyuka etagenda kuleeta kwejjusa kubanga tukkiriza nti tulina okubeera ne tolerance. Simanyi tolerance mu Luganda okola ki? Okugumiikiriza. Tukooye obukulembeze bw'abannawolovu. Era olwo oluyimba abaalukubye waliwo abakulembeze mu opposition be tulina okukubira. Lwa nsonga wali aboogera kino leero ne bakola birala ki enkya. Abaludde mu by'obufuzi wano tukimanyi bulungi nti nno twetaaga abakulembeze abagenda oyimirira ku nsonga ne bw'oba oyimiridde bw'omu. Palamenti ennaku zino abantu banoonya tiketi na ssente, naye bwe tufunayo omubaka omu oba babiri oba basatu ng'ayimiridde ku nsonga z'abantu tulina okubawagira lwa mpaka. Kubanga abantu abamu bazze mu bukulembeze okukola ki? Okwekkusa. So mu mbeera eyo ttiimu eno gye tuzze wano nayo mu papo ANT nga mukulu Kyazze bw'agambye, twagala obukulembeze obulina emiwaatwa egigenda okuyamba omuntu wa wansi. Era tusuubira nti mukulu Mathias Nsamba abirina. Tukisuubira era tukulinamu essuubi mukama waffe. Tusaba abantu abazze wano mwenna tutambulire wamu tusse kimu. Bwe wabaawo ekirala kye batuyitira tusituke, eggwanga lyaffe lifune obwenkanya ne change gye twetaaga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abateesiteesi, amannya gange nze Wamala Elias Miyagi, ndi Mbunabuddu nga nkulembera ekibiina kimanyiddwa nga National Peasants Party. Emyaka 40 nga ndi byabufuzi kubanga famire gyenvaamu ya byabufuzi. Okusookera ddala neebaza nnyo ab'emikago bange, Mukaaku Honorable Mabike, Dr. Beri Bwanika ne Munnabuddu Amasayasi Mpuuga. Omanyi nze nyina ekitole Mukama kye yampa, ensonga lwaki bannabyabufuzi bonna abazze bajja nga bapya basookera wange. Nze omu ku batandika lifomu agenda mu Uganda. Lifomu agenda kiza Besigye oyo gw'olaba. Ndi musaale nnyo n'omugenzi Namasaka, omugenzi Kimera n'abalala bangi nnyo. Etweta kiza Besigye nga mulabimu omuzinzi dokita oyo. Era gabina mu muzinzi mu Masias Mpuuga. Sinza gamba nti Masias Mpuuga is my leader, naye ebigendererwa bye ne pakeji ye ngiwagira nnyo n'amaanyi. Ate ssebo nze si muntu wa bulijjo. Dokita oyo mukyala Mayengo, Sale Mayengo, mu 1979 ttiimu y'Abaganda abaali abatono nnyo be batukulembera ne batwala emunduli 79. So bino boogerako nti omukulembeze civilian tasobola, ebina tubimanyi, sijagendayo nnyo. Naye entana yange egamba bweti, Uganda eri mu masaŋŋanzira. Olunaku olwalo bannamawulire mu makinga olw'ebyafaayo twagala mu myaka gy'ekinaana ng'oba otava e Tanzania mu exile n'abalala nga Amini amaze okugenda balina package ennungi ennyo eri bannayuganda. Tukubye dictator agenze, tukomyewo demokurasiya. Bannayuganda ne bakuba mu ngalo ne baninza Yusufu Lule. Njagala Masayasi Mpuuga Honorable, amasiga bannayuganda ge balina ag'emyaka kati 45 gabbukire mu ggwe. Bana bavubuka abatabali wano tebabimanya. Tulina omutabala nti abavubuka bano abatabali wano tebabimanya. Wa myaka egy'ekinaana abavubuka wano tebaaliwo. Ate ne Honorable Mpuuga simanyi emyaka mu kinaana walina emyaka simanyi. Emyaka 5.
kakati ffe nga tuli byabufuzi njagala oneyambise balayazi bo baneyambise nange ndi pulaana mu ngeri mu b'endala tusobole okuza Uganda ku mulamwa abantu bave mu maziga bave misuubizo ebitabayambye bave mu njawukana bave mu nkwe bave mu kulumaŋŋana eggwanga lyaliko part of Africa olwalo likyali part of Africa nkomyawo mukama abambiire omukisa. Amanya gange mpitibwa Akankwasa Juma ndi secretary wa Forum for Democratic Change era tutuura mu Kampala Central era tukiikiridde Kampala Central naye ekikulu mu byonna kyenzikirizamu omukulu Mpuuga erida awuliriza abantu erida tanyigira muntu erida tawuliriza lugambo amala kufumiitiriza n'alyoka ayanukula ekyo kyendaba ku Mr. Mpuuga tamala agaddamu buli amugambako asooka n'awuliriza bagamba ki so nga ffe ab'FDC tukwaniriza mu lutalo kubanga luno bw'oba oyingidde muno ebyokuvuganya waggulu ku ntebe ennene luba lutalo kati kubakwatira wamu omusajja tumuvumbagatire side ne side tuve east west central tumuvumbagatire abuli ewaddukira tweyanziza tweyanzege. Emairida oye! Emairida oye! Mpuuga abeewo! Mpuuga oye! Tinu Mpuuga gye muli! Amannya agange yenze Alex Mukenya munnakabowa ate era muna FDC. Obubaka obwange bugenda eri bannayuganda nti ekiseera kituuse tuleke kusalawo bakulembeze bagenda kutukulembera nga tubasalirawo mu kukyamuukirira mu kwagala ennyo ne mu kukyawa ennyo kubanga ebizibu byonna bye tuzze tusiikananga eggwanga lino bivudde mu kusalirawo mu kukyawa nnyo kukyamuukirira nnyo na kwagala nnyo. N'olwekyo nga tugenda mu kulonda kuno nsuubira nti tugenda kutwala omutawaana ku mulundi guno tulonde abo abakulembeze be tutegeera obulungi ate era nga tumanyi bulungi ennono ze bazze bayitamu okubanga bakuzibwa mpaka lwe balinnya amadaala g'ebyobufuzi nga n'omu ku bakulembeze omu y'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga kubanga nkakasa teriiyo muntu ali wano nga tamanyi bulungi mikululo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga gy'ayiseemu mpaka awo wetukoze eki wetumulabidde. N'olwekyo ku mulundi guno njagala okusaba bannayuganda naddala abantu ba wano nga tuwa abantu obukulembeze tuwe abantu ekisookera ddala abatutegeera obulungi ate nga bamanyi bulungi n'ebyo bye tukola ki bye tukkiririzaamu. Amawanga agasobodde okusenvula ne gabaako we gatuuka mu nkulaakulana n'obukulembeze balonda abantu baabwe abasinga okuba abalungi kubanga tulowooza nti omukulembeze yenna ateeka okuba nga mufa alina byatusukulumyeko ng'alinga ntugga nga ffe tugoberera mu ki mugoberere ng'atandika okudduka emisinde ku nsonga yonna n'okuwaako okuwabula kwakola ffe tukola ki tugoberera bugoberezi. N'ebigambo ebyo nsaba mu bitwale nga bikulu 226 nga tulonda abakulembeze kubanga kasomwako okujja tugenda mu byabufuzi tutunuulire nnyo abaana baffe ab'omuzinzi ate abo abategeera ebyo bye tukkiririzaamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay, tufuneyo omwogezi omu ku lwa ttiimu yaffe Katonga. Honorable Mpuuga oye! My leader oye! Banyabo ne bassebo erinnya eryange neyanjudde dda nze Sheikh Atende Issa omwogezi wa PFF mu Lubaga. Oweekitiibwa Mpuuga kamanda mulungi era yalwawo dda nze mbadde mbyogera ekya n'eggulu yalwawo dda
kamanda mulungi kuba yatukulembera bulungi mu wokotuwaaka nga bali ne kamanda siniya kamanda Dr. Kizza Besigye wokotuwaaka Mafia Kayihura n'amuyisaawo n'atwala abaana Nalufenya naye nga eyali kamanda wa wokotuwaaka yali Oweekitiibwa Mathias Mpuuga kati tukwata eggwanga ne tukwasa Mathias Mpuuga ajja kukulembera bulungi era Mathias Mpuuga ne Dr. Kizza Besigye amukkiririzaamu nnyo aba PFF twegattira ku nkyukakyuka entuufu eri bannankyukakyuka mu kiseera ky'enkyukakyuka mu ddakiika z'enkyukakyuka n'obutikitiki bw'enkyukakyuka kyova olaba ffe buli wankyukakyuka wabeera nga ntuufu tumwegattirako si yakubeerawo kyo tetwegatta ku bakola mikolo ene Ssaba si yakola mikolo Yoweri Museveni teyakola mbaga teyawasa Janet Museveni mbaga wetannakwata buyinza tetunnakwata buyinza ng'okola mbaga mulekerawo okuteekateeka emikolo mu biseera by'enkyukakyuka twagala kukunkumula nakyemalira mukono mu kibya kubeera nti tumugjawo era kyova olaba kifo olwaleero tulabako wano eri ab'enkyukakyuka entuufu abantu bakoye saakasi bakoye okulya ebicepere bakoye okgenda mu Amerika nga babuzaabuza eggwanga lino twagala kubeera ku nkyukakyuka ntuufu mbaagaliza enkyukakyuka entuufu Dr. Kizza Besigye abatumidde. Mwebale nnyo abakulembeze ndowooza enti zonna zibadde zikiikiddwa bulungi. Okay, tuzikiiriddwa bulungi. One word, last one. One Uganda, one people, one way, new day. Mathias Mpuuga abali mu kitundu kino tubaaniriza yatubendeeza omukolo kuba omulungi. Ife nga abana FDC tuli mabega mu nteekateeka yonna nga bwetambula. Abasinga obungi bayinza okwebuuza nti ate lwaki nkyusiza olulimi n'ayogera olulimi olusoga. Kugayita ku mukolo guno kukiriwo era wemba nga terabire Abedi Bwanika okimanya bulungi bwesimba kuba pulezidenti nali musaale ino mu biseera byebyo n'olwaleero wetukoba tuli kujja mu nkyukakyuka nga banamu gwe boogeire kiba kitegeeza nti tulina okuwagira enkyukakyuka bwebetambula. Mbeyanziza nsigayire nga amayina ndi Robert Kirya nga nviire mu disitulikiti y'e Kampala. Mwebale nnyo Ssebo DJ nga abakulembeze b'ebibiina bye baddayo. Abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo abali wano ndi musanyufu okuweebwa omukisa okugambayo ekigambo ku lwa Holy Alliance nga ssentebe waayo. Bassebo ne bannyabo katono nnyo njagala okubabuulira lwaki Holy Alliance, lwaki twatandika omukago ogwo. Omukago ogwo twagutandikira mu kiseera we waabeererayo Pulezidenti General wange Asumaani Basalirwa bwe yaleetera etteeka ly'ebisiyaga era Paalamenti n'eriyisa. Waliwo abantu bangi abanyiiga ne bagenda ku televisioni z'ensi ennene ne batandika okugamba nti etteeka eryo lyayisiddwa nga liyisibwa bo era etteeka eryo ligenderera ku targeting opposition. Twavaayo nga tugamba nti ffe tetwa-identifyinga na ndowooza eyo. Ffe tulowooza nti Uganda erina okuzzibwa ku mulamwa gwa mmoto yaffe eya For God and My Country. Y'ensonga lwaki twavaayo n'omulamwa gwa Holy Alliance. Ekyokubiri, twakizuula nti emikago egizze gikolebwa ekyamazibwa tegikolebwa mu mutima mulungi. Abantu abazze beetaba mu mikago gye tukola bajja ku mmeeza naye nga buli omu alina ekiso mu mugongo. Buli omu anoonya kusala kulaba ng'ayisaawo interest ye. Era ne mu Holy Alliance twakirabyeko. Waliwo munnaffe alabika ayagala kulabikira ku ballot paper ya 2026 yavuddemu naye nga yeekwasa ensonga zennyini ezamujje mu Holy Alliance ate ye ze yaleeta n'atuguza era ne tukkaanya tutambule nazo. Kye ndowooza nti bwe tunaaba tutambula Ssebo Oweekitiibwa Mpuuga njagala okuyita otwegatteko mu Holy Alliance kuba ekigendererwa kyaffe kuzza ggwanga ku nnono ya Uganda n'ensi ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Waliwo abantu abalina obutiitiizi obw'enjawulo bwe ndowooza nti tebulina amakulu
abantu batya okubuulira abantu nti tetusobola kukkiriza bakulembeze bawagira buli bya bisiyaga kutukulembera, nti tetusobola kukkiriza bakulembeze batunga pini mu matu kutukulembera. Abantu batya okwogera nti tetusobola kukkiriza bakulembeze beekuba ttatu kutukulembera. Tuzimba ggwanga ki? Abaana baffe tunaabagaana tutya okuwummula amatu nga balaba omukulembeze agawummudde? Abaana baffe tunaabagamba tutya nti mulya bisiyaga nga balaba omukulembeze abiwagira? Eyo y'ensonga lwaki twatandika Whole Alliance, era tuyita buli munnayuganda ayagaliza eggwanga lino obulungi okutwegattako mu Whole Alliance. Abalabye ekyabadde Amerika, njagala okubawa essuubi bannayuganda. Mu Amerika wabaddeyo kampeyini nga waliyo abawagizi b'ebisiyaga abakulemberwa Kamala Harris ne banne Bademokraati, nga waliyo ne ba Trump abagamba tetulina okusigala ku nnono z'omutonzi, tetulina kuliya bisiyaga, tetulina kujjamu mbuto. Naye abantu abali ku bwakatonda bawangudde. Njagala okubategeeza nti singa tuyimirira ku nnono ezo ezakulwa Katonda n'ensi yaffe, Uganda ejja kuwangula. Abakulembeze ab'ensi, abakulembeze abalimu eddiini bajja kuwangula, tuze eggwanga lyaffe ku nnono. Saagala kusukkawo awo okuggyako ssebo, njagala okubanjulira Mukulu Kato. Mukulu Kato y'omu ku bakulembeze b'ekibiina kye bayita Umoja. Umoja kibiina kya bwannakyewa era kigenda kubanga kiyambako ku Whole Alliance okufandinga activity zaffe. Naye tuyita buli bannayuganda ab'ensa okujja tubeere nga twegatta okugoba abakulembeze abatakyayina nsa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.